Bannayuganda bannange mwenna basebo ne bannyabo, olunaku lwa leero si lunaku lwa ssanyu. Ku ludda lwange wano nyimiridde ne mwannyinaze Tracy Yabo, ono nga ye mukyala wa muganda waffe Kayondo eyatemuddwa abasajja ba Museveni. Ku ludda luno nina muganda wange omulongo Waswa Lubwama, ng'ono yabadde muganda wo omulongo Kato Lubwama eyatemuddwa abasajja ba Museveni. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Olunaku lwa leero enyiike ebuganye Uganda yonna n'ensi ezitwetoolodde olw'ettemu eryakoleddwa ku bannayuganda ababadde tebalina byakulwanyisa, abadde bali mirimu gyabwe. Bannayuganda basukka 50 nga battibwa ku biragiro bya Mwami Museveni. Mu mbeera y'emu bannayuganda bangi bali mu malwaliro ag'enjawulo bajjanjaba biwundu, abalala abasukka mu 50 bali mu makomera. Nze navudde eggulu mu kkomera ly'e Nalufeenya twabadde tusibiddwa ne baganda baffe ab'enjawulo, twabadde tusibiddwa ne Honorable Sejjirinya Muhammad w'Ekawempe, twabadde tusibiddwa ne Honorable Nabira Naggayi kandidati waffe, meya waffe, twabadde tusibiddwa ne bato bange ba Density ba Adamu n'abalala bangi, ate nga ne bannamawulire bangi omuli muto wange Kasirye Ashrafu n'abalala bangi abatulugunyiziddwa nga batulugunyiziddwa abo abantu abalina okubakuuma. Kitalo nnyo, kitalo ddala, omusaayi gw'Abannayuganda abatalina musango gwayiriddwa era nga bweyibwa bwemage. Kyannaku nnyo nti Uganda yaffe mu kiseera ekirala nate era etuuse mu masaŋŋanzira ag'ebyafaayo. Uganda yaffe etuuse okwebuuza ki ekiddako. Naye mu mbeera y'emu njagala okubuuza Mwami Museveni. Mwami Museveni eyeewaana nga bw'ali masita w'ettemu nti ssebo Mwami Museveni oluvannyuma lw'okutta bannayuganda abasukka mu kitundutundu kyakakadde, bamaama baffe, bataata baffe, bajjajjaffe, basenga baffe, bwe ne basajja bo bwe mwatta nga mujja mu bukulembeze, bw'oteeseteese kutta bannayuganda bameka? Olowooza ogenda kutta bannayuganda bameka ng'ofuluma? Olowooza osobola okututta n'otumalawo? Njagala okubuuza gwe, owulira otya ddala mu mutima gwo bw'obanga olina omutima? Owulira otya nga bannayuganda, nga famire z'Abannayuganda esukka 50 bali mu kukungubaga, bali mu kuboyaana olw'okutemula abantu baabwe nga tebalina musango, abaana baabwe, bakyala baabwe, bataata baabwe ababadde bakuleeta ekigulira amagala eddiba? Gowulira otya? Gwe Museveni ne mukazi wo ne bawala bo mubeera nga mwesuddiya buli nnaku nti muli balokole era mukkiriza mu Katonda. Bangi kumwe mulina ne kyaki Katonda kyoyo gwe mukkiririzaamu, Katonda w'ettemu. Mwe mulowooza musobola okututta ne mutumalawo? Mwe mubeera mu bulire wammwe ekiro nga mwebase, muwulira mutya ng'omusaayi gw'Abannayuganda abaana abato nga guyiika ku street? Muwulira mutya? Yate gwe Museveni ku byotukoze byonna ne tutapowa, gwolooza tugenda kupowa? Oba gwe wali ku myaka gyaffe wagaana okugwamu amaanyi, lwaki olowooza gwe ffe tugenda kupowa? Lwaki gwolowooza nti ekkomera oba tiyagaasi oba embooko oba okutulugunyizibwa oba okuttibwa, lwaki gwolowooza bigenda tupoyesa? Bannayuganda bannange, mukimanyi abasajja ba Museveni tebakatandika, basse bakulembeze bannaffe bangi
base abalwanirizi b'eddembe bangi. Ogenda mu main hall yaffe wano ojja kulaba ebifaananyi ebisukka mu dazini eby'abalenzi n'abawala abato abazze battibwa nga battibwa abo betusasula obbakuuma. Naye njagala obbeebaza olw'obutazikiza. Njagala obbeebaza olw'obutagwamu maanyi. Okuba nti Museveni avudde ku bakulembeze kati atta Bannayuganda abatalina musango. Njagala babuuza mwe mulowooza ekyo kiraga maanyi ge oba kiraga bunafu? Mwe mulowooza kiraga lo oba kiraga katengo? So njagala bazzaamu amaanyi baganda bange mwenna Bannayuganda ti Museveni obwo butiitiizi bw'alaga oluvannyuma lw'okutirimbula abantu e Kasese, okutta abantu mu mambuka ga Uganda, okutta Bannayuganda mu ngeri ez'enjawulo, kati azze ku Bannayuganda abatalina musango. Obwono bwe bubonero bw'oba otunudde mu byafaayo, bwe bubonero obugenze butwala badikiteeta bonna kuva ku Gaddafi paka ku Bashir paka ku Mugabe bonna. So njagala okutegeeza Mwami Museveni nti olina omukisa gumu mubuulire okoze buli kikolobero kyonna nenjagala okutegeeza kyokyalina omukisa okwenenya ebibi byo n'olekerawo okutulugunya n'okutirimbula Bannayuganda. Eyo entebe gye weekyangiramu si yiyo. Eyo entebe gy'okozesa okutta Bannayuganda si yiyo. Eyo entebe ya Bannayuganda era njagala okukakasa ti January nga 14 njagala okukakasa nti January nga 14 ogenda kakasa. Kino njogera sikirumamu kubanga lino ddembe lya Bannayuganda. January nga 14 agenda kukola ki? January nga 14 agenda kukola ki? So obubaka bwange bwenjagala okuwa Bannayuganda abali wano naffe, abali mu ggwanga n'abali bweru bw'eggwanga, tirina ettemu ly'omulaba eryeyongedde, kabonero ka butiitiizi. Kabonero si kabonero ka kulemerawo wabula kabonero ka kufuluma. Njagala okubategeeza nti Museveni ayidde abulako majaani. Njagala okubategeeza nti tuze tulaba bwe bakola. Mwalabye Mwami Eritu Mwine bwe yavuddeyo neyogeza ebyobwewusa, era njagala okukkaanya n'omwogezi waffe nti ddala Mwami Eritu Mwine nga tetunamunyiigira, nga tetunamukayukira, tukkirize nti yeetaaga obuyambi. Empat teyeetaaga buyambi bwokka wabula yeetaaga obujjanjabi. Obanga bwenjagala osindikira baganda baffe abo abali mu bitongole ebikuumaddembe, mu poliisi, mu magye ne mu bitongole byonna ebikuumaddembe. Tumanyi bulungi nnyo nti waliyo Bannayuganda mumwe abalungi abaagala ensi yaabwe, abali patriotic. Tukimanyi bulungi nnyo. Obanga bwenjagala okubawa abaganda bange temubuzaabuzibwa bano badikiteeta. Ebiseera byabwe eby'omu maaso babiyitako dda, babiriga mabega. Mwami Museveni emyaka gy'alimu nyongeza ekyo kanjesire. Imwe bangi muli baganda baffe, muli balamu baffe, muli bakodomi baffe, muli bavubuka bannaffe, ebizibu byemulina byebimu n'ebyaffe. Tubasaba muleme kubuzaabuzibwa, kubanga n'abaganda bagamba enswera etawulira bagiziika n'omulambo.
kale nno njagala okubasaba mujjukire nti Uganda nnene okusinga Museveni ate mwalayira kukuuma ggwanga lyaffe kukuuma Uganda so si kutta bannayuganda abannakyemalira ababakozesa tebasobola byekolera. Museveni bw'aba ayagala okutta abantu lwaki yetabettira lwaki asindika mmwe bw'aba ayagala otutulugunya lwaki ye tajja n'atufeesinga lwaki asindika mmwe muze mubiraba ti bannakyemalira bonna bonna abadde bakozesa abasirikale baadde bamaliriza mu ngeri y'emu waku Gaddafi paka ku Mugabe paka ku Bashiri n'abalala. Kale nno njagala okubategeeza baganda baffe ffe tetulwana nammwe wabula tulwanirira mmwe. Njagala mpozi ogatta eddoboozi lyange ku maloboozi amalala agavumiridde obusosoze mu mawanga. Ffe nga National Unity Platform tuvumirira obusosoze mawanga nesse kuvumirira yenna. Ffe tetuli basosoze mu mawanga era bw'otunuulira erinnya lyaffe National Unity Platform era ne bw'otunuulira olaba Uganda yonna tumanyi nti buli munnayuganda asaanidde era buli munnayuganda yenkanankana ne munne. Olutalo lwaffe tulwanisa bwannakyemalira na butali bwenkanya. So omuntu yenna yenna asosola amawanga oyo si kyali waffe oyo kyali wa Museveni kubanga ye Museveni ye Ssaabasosoze. Era njagala okubategeeza nti mujja kubiraba nnyo eyo ku zi t-shirt zaffe n'ebyambalo byaffe bye bazze bawamba ku bantu ne bye babba wano babikozesa okubyambaza abakozi b'effujjo okubyambaza ababbi okubyambaza abasosoze bajje bagende bavumaganya erinnya lyaffe. Tuze kibagamba era tukibagamba kati nti ffe tuli bannayuganda era buli munnayuganda asaanidde mu maaso gaffe. Twagala okubategeeza nti ffe tetuli bakozi ba ffujjo tetuli violent. Ebyokulwanyisa byaffe ge mazima ge mateeka be bantu era tuze tukibagamba nti tumanyi tuli bagumu kuba amazima gali ku ludda lwaffe tuli bagumu kuba abantu bali ku ludda lwaffe tuli bagumu kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe ate tuli bagumu kuba Katonda ali ku ludda lwaffe. Yes, Katonda ali ku ludda lwaffe ensonga lwaki tuyingira mu kkomera ne tuvaayo ate nga tuvimba buvimbi kubanga tumanyi ti tuli ku mazima. We are confident. We enter prisons and we come out unscratched. Victoria. Because what we are standing for is a righteous cause. Not even prison can break us. Not even death. This is the fight of good over evil. Bana njagala okutwala mpozi n'omukisa guno okwebaza bakulembeze bannaffe naddala abo abadde abesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga olw'omutima ogw'obwa Sseruganda. Bano mwe muli General Mugisha Muntu, mwe muli Honorable Norbert Mao, mwe muli General Tumukunde. Bannaffe mwebale weyimirira naffe, mwebale kutuweereza obubaka obw'obwa Sseruganda. Bategeezezza temwayimiriza ne kampeni zaffe nga mwagala naffe batute tubeere mu lwokaano. Mwebale eddala akabonero ako bannaffe ak'obwa Sseruganda. We don't take that for granted. Thank you for that noble gesture. Kati eri mmwe bannayuganda mwenna ettemu lye mulaba nkakaza nammwe mukiraba giri balaga nti bano bayidde. Obutiitizi bwe mulaba nga mulaba abakutte mundu ate batya ffe abatalina yadde ejjinja. Nkakasa ekyo kibongera bongezi maanyi. Okunyingirizibwa kwaffe nsaba kutwongere maanyi. Omusaayi gw'abaganda baffe oguyiriddwa nsaba gwongere okutuwa ebbanja ku mutima okutaasa abo abasigadde mu Uganda. Njagala okukakasa nti bangi ku ffe bajja kukwatibwa, bangi ku ffe bajja kusibibwa,
bangi kufe bajja kunyigirizibwa, bangi kufe bajja tukuba tear gas n'emigo ne pepper spray, bangi kufe bajja batta. Naye njagala okubakakasa nti tujja kununula lino eggwanga aga Katonda. Njagala okubakakasa nti eno gavumenti ya Museveni yamusibire bamugwa eri ku kalevo kayo akasigaddeyo. Mu Luganda bagamba ensiba bikutuka. So tewali kigenda tulemesa, tewali kigenda tustopinga, tujja genda maaso nga twogera amazima. Era njagala okubakakasa nti nga 14 nga 14 January, nga 14 January omwezi nga 14 omwezi ogwa January ladies and gentlemen, njagala okusoma amanya agabana Uganda banaffe betwategeddeko, naye nga sinagasoma nzikirize manyi timwanyi naffe Tracy Abo mukyala wa muganda waffe Kayondo gwe basse, manyi yamanyi talina agamala. Nenjagala okusaba mu bigambo bitono obuze bannaffe bana Uganda abatuwuliriza, oli awo obabuulire n'engeri baawo gye yattibwamu. Abana basatu wa miezi 3 kitalo yalese abaana basatu, omuto wa miezi 3. Mwami Museveni ndowooza ekyo kikusanyusa nnyo. Muzikirize omukisa muganda wange Waswa Lubwama, muganda w'omugenzi Kato Lubwama naye ababuuzeeko. Bebaza okujja okunziikirako muganda wange bate omuntu mbadde nga ali omu kati banjawuzaamu kitundu ekimusinga, naye amaanyi ge mwandaze nange ndi mwebale nnyo. Enfa gye yafuddemu twabadde we beekalakaasa, we twalabye gundi ye abasirikale n'adduka naye gye yatuuse nga tewakyali kkubo, agize ne bamukuba esasi, babadde beeseefuzi. Ne tubeera awo ng'alaajana teyafiiriddewo, ne twegayirira abasirikale bamutwale mu ddwaliro nga naye tabafaayo. Twamaze kwegayirira nnyo ne ndaajana ne ngamba ono mulongo munnange, okumussa ku gundi ku kabangali ne tumutwala mu ddwaliro, naye okutuuka ekisubi nga nabo tebamusobola, naye nga ne ambulance gye twasabye batuyambe nga nabo bagamba tebasobola kugenda mu buzibu obwo kugira kuwaayo ambulance yaabwe.
ne tunoonya engeri gye tumutaasaamu nga tewali mawulire ne gavaayo ng'agenze. Abamu ku beesasi babadde baki? Abamu ku beesasi babadde baki? Bakulemberwani? Bakuumaani? Abakuba Yasiini Kawuma esasi ne bamutta baali baani? Baali baze kutta nze. Ebyo ebigambo mu bulumi njagala mwenna Bannayuganda bye basigale mu bwongo ne ku mitima. Mukama abagumye. In the same breath, ladies and gentlemen, I want to ask you to stand up and receive these names. Nzikirize nsome amanya g'Abaganda baffe abattiddwa nga buli lwe tusoma tugamba rest in peace. Fred Semanda, Rest in peace. Nkyaba Richard, Rest in peace. Manje Sunday, Rest in peace. Juma Sendagire Katwe, Rest in peace. Kayondo Wire Amansi Obwandegeya, Rest in peace. Serunjoji Kiwanuka Robert of Mpigi, Rest in peace. John Chitobe, a former lecturer at UMI, Rest in peace. Peter Chintu, Chairperson Duero, Rest in peace. Goloba Rogers, Rest in peace. Waswa Ronald Nduuka, Rest in peace. Mukabya, a student in Iganga, Rest in peace. Eyambye Philip in Iganga, Rest in peace. Ewal Patrick in Nakasongola, Rest in peace. Semanda Junior in Bombo, Rest in peace. Nsubuga Gift, 16 years old in Chebando, Rest in peace. Muonge Ian in Masaka, Rest in peace. Kusasira Sophia in Kalerwe, Rest in peace. Kamoga Shafik in Katwe, Rest in peace. Nabukera Scovia of Masaka, Rest in peace. Sendagire Juma in Chebando, Rest in peace. Segawa John, Rest in peace. Kato Baka Lubama, Rest in peace. Ashraf from Wandegea, Rest in peace. Sudi from Wandegea, Rest in peace. Serika Edward, Rest in peace. and Nasolo Kevina. Rest in peace. Umukama emere jabwe ajiwumiza emirembe. Thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. Urutaro baruweke Tuyambale ngule, tuyambale ngule, tuyambale ngule, olutalo ngaluweke. Tuyambale ngule, tulimbimba mu Uganda empya. Urugamba Olugamba lutuliza, tuyajwale ekirunga, tuyajwale ekirunga, tuyajwale ekirunga. Olugamba oluliza, tuyajwale ekirunga, tulishime mu Uganda empya. when the struggle When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle